po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'abamu ku bazadde mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyiko okuvaayo nga bayombesa omukulu w'essomero lya Kibirige Memorial Primary School obutabadduukirira mu biseera bya COVID-19 n'asalawo okusitula bizimbe bya ssomero ng'ate abaana baabwe abadde abalimisa emmere omuli emisiri gya kasooli ono abaanukudde wabawadde obuwunga kilo 10 buli maka. Bangi tulina abaana ffe kati ngawo nziwola nina famire naye tusanze obuzibu okuliisa famire kubanga wetukolera waki wafunda. Okusinziira ku bazadde be tusanze mu maka gaabwe nga bakulembeddwamu Proscovia Sonko ab'oku kyalo Kitenda Eziba bannyonnyodde embeera gye bayiseemu nti wadde nga ba mu byalo naye abamu balina ebifo bitono nnyo okulimira ate nga balina abantu bangi be balabirira nga kati nno basanga obuzibu obutagambika. Wabula mpulira nnyumiddwa era nsanyuse nnyo ansita yeebale nnyo weebalire ddala bannange tubadde tuli bubi nga tuwulira nga ne bw'obeerawo n'ekyolyako nga tokiraba naye kaakati amaze okutuwa ku kyokulya kati tuli bulungi. Abazadde abalala emmere bagyekimidde ku ssomero lino era nga baweereddwa obuwunga kilo 10 ekibasanyudde nnyo. Naye ng'abaana tuwanjaga ekyokulya ssebo wange nga tetukifuna. Tweyanzizza tweyanzeege. Masiki zo zaabamala? Zaatumala baatuwa era ne gavumenti nayo tugyebaza kuba yazituwa ffe abamu tetwalina ssente. Kyokka bano bwe twogeddeko nabo basanyukidde enteekateeka eno nga bangi bayise mu kusoomoozebwa kungi olw'endwadde ze balina nga tebasobola kulima ate nga n'abaali babalabirira mu kibuga emirimu gyayimirira. Tusomoonyezebwa kungi kubanga kati nze ndi mulwadde sobola kulima ate nina abaana baali bandabirira nga bangulira eddagala kati tukyafuna ssente emirimu gyafa gy'abaana kati siisibwa bulungi. Wabula ye omutandisi w'essomero lino Kitungulu John Baptist alaze nga bw'azze afuna amasimu okuva mu bazadde ab'enjawulo n'ategeeza ng'emmere baweereddwa bwe yalimibwa abaana baabwe era nga baweereddwa n'ensigo za doodo. Naye tubadde tufuna essimu ez'enjawulo okuva mu bazadde nga beemulugunya engeri gye tukozesaamu ensimbi okuzimba ng'ate abaana tebaliyo ku ssomero. Naye nga buli omu awanjaga nti singa wakiri bayambibwako ku mmere. Mu ngeri y'emu awadde abakulu b'amasomero amagezi okuyigiriza abaana okulima balime ku kibanga kibonerezo. Okulaba nti abaana aba primary babayigiriza kintu kulima. Kubanga singa Kibirige Memorial Primary School ekitenda tetubadde na nnimiro zisobola kuvaamu kasooli. Tubadde tusobola kugabira abaana mmere mu byalo. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Tubawadde ensigo za doodo akula amangu mu wiiki emu 2-3 nga batandise okulya.